mu nsonga endala ze twagala okubeera nga twogera okuba nga twongerako ku musomo gwaffe ogwakulembedde y'emu ku ezo gye tugambye nti tuyiga ku bannabbi okumanya era tujja نات والعبد كلما كان أعلم بربه كلما كان أشد تعظيما له وإخباتا وعبادة وخوفا وإخلاصا ومحبة ومد أبو متوينا نزناوي بلوبيرا أمغونف nga omanyi mukamawo Allah subhanahu wa ta'ala buluobera omumanyi buluobera omuyivu ly'ebbanga lyomala ng'oli mugonvu ly'ebbanga lyomala nga ogulumiza oyo agusinza era ly'ebbanga lyomala nga munnanga oli mwetowaze gyali kumusinza mukumutya ne mukukola emirimu gyonna nga gimweyawulidde awamu n'okumwagala okwenjawulo nolwekyo bwe tutyo tugamba qala ibn al-qayyim al-jawzi rahmatullahi alayhi omukubamanyi nga ayitibwa ibn al-qayyim al-jawzi atugamba atya agamba nti la sabilun ila saadatin tewaliwo kkubo muntu lyayinza kuyitamu kubanga atuuka ku kwesiima wal falah n'okuwangula la fi dunya wala fi al-akhirah si kuno ku nsi wadde ku lunaku olw'enkomerero illa ala yadi rusuli okujjako ng'alina omubaka gwagoberera kati gwakeera enkya n'ogamba nti katonda taliiyo era siina nabbi gwe ngoberera munnange gwobeera mu kusaasirwa kubanga okubulako ate kuyitirivu nnyo okwawano ku nsi bwepo ne olunaku olw'enkomerero munnange engeri gy'oli toyina agenda kukukulembera kale nno bwe tugambira awo ne tutegeeza nti wala sabilu ila ma'rifati at-tayyib wal khabith ala tafsilin illa min jihatihim era nkukakasa gwe wenna agenda maaso n'okubanga otuwuliriza tewali kkubo lyosobola kuyitamu kumanya kirungi na kibi nga okimanyi okitegedde mu bulambulukufu bwakyo okuleka nga oyise mu kkubo ly'okumanya okw'ababaka Allah subhanahu wa ta'ala be yakusindikira n'osobola okubanga bw'otyo otegeera biki mukamawo Allah subhanahu wa ta'ala bye yakulagira ebirungi bye yakunnyonnyola na biki bye yakugaana n'abikuziyizaako babaka bo bye balina obbikunnyonnyola wala yanaalu rida Allah albatta illa ala aydihim bino bigambo bya alim ibn al-qayyim al-jawzi tilmidhu shaykh al-islam ibn taymiya rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala alayhim rahmatan wasi'a bigambo bino bitubulira natugamba nti teriiwo kkubo lyonna muntu lyogenda kuyitamu kutuuka eri Allah ng'osiimiddwa tewali kkubo lyonna lyogenda kuyitamu otuuke eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusiimye emirimu gyo okujjako ng'oyise mu kkubo ly'abannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala be yakusindikira okusobola okubeera nga bw'otyo osiimwa eri Allah subhanahu wa ta'ala kuba tewaliwo mu kwesise gwonna n'agamba nti fattayibu min al-a'mal emirimu gyonna emirungi wal aqwali n'ebigambo ebyensa ebisobola okufuluma mu muntu wal akhlaq n'empisa ennungi ezisiimibwa ezaagalibwa ezeegombebwa laisa illa hadihim tezisobola kubaawo okujjako nga buluŋŋamu okuva eri ababaka tolaba nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atuyigiriza n'atuga nti wa khaliqu nnaasa bi khulqil hasana abange mukolagane n'abantu mu nkolagana esinga okuba ennungi era mweyise mu mpisa esinga okuba ennungi nga mukolagana n'abantu wama jaa'u bihi ne mu mpisa zaabwe ezo zetugoberera ze mpisa z'abannabbi n'ebyenjawulo Allah tabarakahu wa ta'ala bye yabasibirira n'abasapootinga nabyo ebyenjawulo nga tojja bisanga walala mu bantu fahumul mizaanu rajihu bo bannabbi bentegeeza ye mizaani kwe kwepimaapima okusembayo omuntu kwasobola okubeera nga yeetunulamu n'alaba enkola y'emirimu gye butya bwagikozeemu ng'agigeraageranya ku oyo gwagoberera muyite ennabbi we n'akakasa nti byenkola ddala mu butuufu bimpeesa ejjana ewa Allah oba nedda ebyosi byenkola bigenda kubanga bw'otyo bivulumiriza eddiini awamu n'okubanga byakunjokesa muliro mu maaso g'owekitiibwa Allah tabarakahu wa ta'ala nolwekyo nga tugenda mu maaso gwe nga tukutegeeza nolwekyo وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلالة
n'olw'okugoberera ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala gwe wenna asazeewo n'obeera nga bw'otyo obagoberera n'obagondera, munnange ensonga egenda okufuula ow'enjawulo mu kuba omuluŋŋamu mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nga toli muntu ali mu bubuze, kubanga omuntu yenna abalibwa nti mubuze ye muntu avudde ku nkola eya nabbi we gwateekeddwa okugoberera. Kyova olaba omubaka sallallahu alayhi wasallama bwe yali mu hijja eyitibwa hijjatul wida yagamba nti alaykum bisunnati, abange mbalamira bye mbadde nkola, abange mbalamira enkola yange gye nkoze. Yagikulamira nange ali wano ku muzindaalo n'abaatukulembera newankubadde nga tetwaliwo, naye ate ze hadithi z'olaba tusoma olwaleero ezitulipootingibwa ez'enjawulo, enneeyisa n'empangaala y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama mu bifo n'ebitundu eby'enjawulo bye yagenda awangaalirangamu wamu n'abantu ab'enjawulo be yawangaalako nabo, bw'atyo enneeyisa ye bwe tujja tugikoppa mu bigambo bye ne mu bikolwa eby'enjawulo ebitulipootingibwa. N'olwekyo faddaruratu ilayhim a'zamun min darurati albadani ila ruhin. N'olwekyo nkutegeeza gwe wenna agenda mu maaso n'okuwuliriza nti obwetaavu bwange naawe n'oyo yenna awuliriza n'atali wano gira ne byatugaana, obwetaavu bwaffe eri abantu abo bannabbi bentegeeza munnange bukulu nnyo n'okusinga omwoyo gwo oba omubiri gwo bwe gwetaaga omwoyo. Amakulu gumo obeere mufu naye ng'olina okuluŋŋamya oba okuluŋŋamizibwa kw'abannabbi n'ababaka b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo wa a'malihim ne tugamba nti walainu ila nuriha, era obukulu bw'okubeera n'ababaka oba n'okuba n'ababaka betujjako byetukola betujjako enkola entuufu esaanye okubanga egobererwa n'okubanga bwetyo etunulwamu mu nkola zaffe ez'emirimu ez'enjawulo, munnange businga n'eriiso lyo engeri gye lyetaagamu ekitangaala. Ekitegeeza nti guma eriiso lyo obeere muzibe naye ng'ate okumanya weekuli, kuba omuntu bw'aba muzibe nga talaba asobola okuwangaalawo ng'okumanya weekuli kumugayidinga. Nga gwe tolaba Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi yali musajja aliyun jalil min as-Saudiya wa kana muftiyan, yali musajja mufti ekulembera eddiini ate ng'era musajja mumanyi era omuyivu, naye ate ekikwewunyisa nti yali musajja muzibe era nga n'erimu olwalo gye tugoberera ey'enjawulo. Hatta ala internet ne bw'ogenda ku internet ayina safha kamilatan limadha li mawsu'i al-ilmiyati mawsu'ihi al-ilmiya ezisaasaanya era eziraga yirimu ye yonna gye yasomesa. Tusaba Allah ow'ekitiibwa asiime bonna abaakulembera mu kubanga basaasaanya yirimu eno ku lw'omulimu gwe baakola omukulu ennyo. Njagala okutegeeza nti waruuhu ila hayatiha, munnange obukulu bw'ababaka n'obukulu obulala bwe tufuna kwe kubeera nti omwoyo ogw'okuba nti gwetaaga ennyo obulamu, munnange ate okubaawo kw'ababaka kikulu nnyo n'okusinga omwoyo bwe gwetaaga obulamu. Fa ayu daruratin, buli nsonga yonna enkulu, wa hajatin n'obwetaavu bwonna aga nti furidat obuba bwalaalikibwa oba obwetteeka okuba nti omuntu abeera nabo, fadaruratul ayn fadaruratul abdi wa hajatihi ila rusuli aga nti fawqaha bikathir. Buli kyonna gwe kywandirabye nga basic need omuntu gye yeetaaga mu okubanga mulamu, weetaaga ennyumba, weetaaga engoye, weetaaga shelter, weetaaga amazzi, weetaaga ki, byonna ezo basic needs zoyinza okwogerako to keep your health and body. Munnange ebyo byonna biri mayina oba bya wansi nnyo compared ku bwetaavu bw'omwoyo oba obw'omuntu bwe yeetaagamu omubaka okumutegeeza ku kiki ekiri wakati we ne mukama we Allah subhanahu wa ta'ala. Kyenjagala okutegeeza mu nsonga eyo, wama dhannuka biman idha ghaba anka hadiyuhu, munnange olowooza otya ggwe ku muntu yenna singa aba abuliddwa okuluŋŋamizibwa oba abuliddwa okufuna guidance. Wama jaa bihi tarfata aynin, wama jaa bihi tarfata ayni
agaye nti fasaddu qablaka wasaara kalhuuti idha faaraqa alma. N'agamba nti munnange mwekyo kyonna ekiba kikujjidde byonna byaba bajja nabyo ababaka munnange ensonga ezo singa ziba zikubuzeeko wadde olutemya lw'eriiso limu bwe litibwe noba nga olina woobuze katono nnyo nga weetaaga kuluŋŋamiza kw'ababaka naye nga tolina wookujja aga nti fasadda qablak fasada qablak kitegeeza ogenda kwonooneka oba bigenda kwonooneka olubereberye. wasaara kalhut n'ofuuka oba oli waakufuuka ng'ekyennyanja idha faraka alma bwe kibanga kyawukanye n'amazzi. wawudia fi lmaqala'i ne kibanga kiteereddwa mu kifo ewatali mazzi oba mu open place. Ekitegeeza nti omuntu yenna bw'abeera ng'abuliddwa guidance, omuntu yenna bw'aba abuliddwa ebimuluŋŋamya okuva eri omubaka gw'agoberera, munnanga abeera ali bubi nnyo n'okusinga ekyennyanja n'okusinga embeera y'okuba nti ebyobulamu byonna ebimubizaawo nga mulamu waakirifa bw'oba nga tolina guidance, okusinga lw'onaabeera mu nsi nga tolina bikuluŋŋamya. fahalu labdi inda mufarakati qalbihi, embeera y'omuntu nagamba nti embeera y'omuntu oluvannyuma lw'okwawukana kw'omutima gwe inda mufarakati qalbihi jaa bihi rusul kahadhihi lhala. agambye nti inda mufarakati qalbihi lima jaa bihi rusul kahadhihi lhala, omuntu yenna embeera y'okwawukana kw'omutima gwe n'ebyo oba olw'obutaba nakumanya oba n'obutafuna kuyigirizibwa wadde okumanyisibwa kw'ebyo ababaka bye bajja nabyo nga mu mbeera gy'ayinza okubeeramu gye tulabye mbwetyo ebifaanana. bal a'zam, ebeera kigambo kibeera kinene nnyo. walakin la yahussu biha illa qalbu hayyun la yahissu bihi illa qalbu hayyin, naye teriiyo muntu asobola kubanga ategeera ekyo okujjako omutima nga mulamu. illa qalbu hayyin, kujjako nga mutima mulamun. wama li jarhin bimayitin ilamun, kubanga munnange abange wama li jarhin bimayitin ilamin, ekyo kibanga kalimatun taajjubu. abange nga kyewuunyisa obulumi obusobola okubeera ku mayiti anti goyinza otuba tobulaba, nga kyewuunyo nnyo okubanga mayiti eriko obulumi, kubanga gwe bagamba nti omuntu afudde naye alumwa tosobola kukitegeera. obulumi obubeera ku mayiti bwewuunyisa, kubanga munnange okuvaamu kw'omwoyo gwe hissan yakuwulidde naye ate gwe tewakuwulidde tewamulabi wadde yakubadde kumpi, n'obulumi bwasigala alaajana nabwo omulanga gwe tosobola kuguwulira. ng'obulumi bwe bwewuunyisa bwe bulumi gwe bw'obeera nabwo nga tolina guidance yonna, kubeera nti oteekeddwa okumanya amateeka g'olina okutambulirako nangeri ki gy'oteekeddwa okugatambulirako, ani g'ogoberera era omugoberera otya, wa oteekeddwa okukoma, kiki ekikuyunga wakati wo naye era ki ekikuyunga wakati wo n'oyo eyamusindika. ebyo byonna tubisanga mu nkola nanjigiriza z'ababaka baffe. nage nti wa idha kanat saadatu labdi fi ddaraini mani muallaqatan bihadiyi nabiyi sallallahu alayhi wasallama, bwe kibanga Allah tabarakahu wa ta'ala obuluŋŋamu bw'omuntu okwesiima kw'omuddu yenna nga Allah tabarakahu wa ta'ala yakuwanika n'akwesigamiza ku kubeera nti omuntu afunye okuluŋŋama okuva ku mbaka we nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu, kikkakata ku buli yenna aba afunye okubuulirirwa kw'omwoyo gwe oba okulya kw'omwoyo, wa ahabbu najatiha, n'okubanga omwoyo gwe gwetaaga okubeera nga gufuna okuba nti gufuna success oba kyetwandiise okuwona, wa saadatiha, n'okwesiima kwagwo, an yarifa min hadiyihi, okumanya kiki ekiguluŋŋamya gusobole okutuuka ku ebyo, nga nti wa sairatihi wa sha'nihi ma yukhriju bihi an madha anil jahilina, n'okubeera nga afaayo ennyo
okumanya biki ebigenda okugujja mu nnyanga ey'obutamanya wayadkhulu bihi fi aadati au fi idadi atbaihi era nekibanga kiyingira oba nekimuyingiza ng'ekyo nakyakiyingiza mu abo bonna abagoberezi be oba bamukirizaamu abamuwuliramu washayatihi wa hizbihi neeri abantu be oba bakadde be wa hizbihi n'ekibinja kye ekimukkiririzaamu wannaasu fi haadha baina mustaqillin abantu bwe tugenda mu mbeera eyo gye twogeddeko bali mu mbeera zino ssatu baina mustaqillin waliyo abalina akatono wa mustakthirin ne waba ne bali abalina ebiyitirivu wa maharumin n'abatalinaako wadde walfadlu billahi munnange walfadlu biyadillahi yuutihi man yasha ebirungi bisigala mu mikono gya wakitiibwa Allah kuba n'eddiini yennyini okugitegeera n'okugimanya wamu n'okugikolerako ebyo byonna byengera biva eri Mukama Katonda ow'ekitiibwa yuutihi man yasha abiwa gw'aba ayagadde mu baddu be dhul fadli alazim kubanga yennanyini mawanika ga buli kirungi ekinene ekiyitirivu ekitaggwaawo njagala okutegeeza nga nkwebaza gwe wenna gwe tutambudde naawe olunaku olwaleero nkukakasa nti olwakadde okubanga bwe katyo katuliridde empinga katambulidde ddala nga olwaleero bye tusobodde okubanga tutunulako ebyenjawulo kubikwatagana ku luŋŋama kw'okubanga tugoberera okumanya kw'abamanyi n'abo bannabbi kumanya kw'abannabbi awamu n'abo abamanyi ababaddira mu bigere okulaba nga naffe twegasa nako mu mbeera ez'enjawulo kale nno nga nfundikira ebigambo byange tujja kuwaayo omukisa gwa ddakiika zino entonotono ezisigaddeyo ez'abo ababadde bitambula nabo insha Allah n'abo abali ku Facebook tubeebaza abagoberera tusaba Allah ow'ekitiibwa tabarakahu wa taala tugase n'ebigambo ebyo nga sinaba kubanga bwe ntyo nkusiibula wabula nja kuwaayo ka chance gwe gutunaba tambudde naawe ojja kubanga oyita ku namba zaffe ezomanyi naye ng'era njagala okutegeeza nti aba Sheikhs and Teachers Forum munnange twategeka omusomo ogw'okubeera nga ate twongera okutumbula ku services ez'abasomesa n'abo abaagala okuyingira mu busomesa tubakakasa nti omukutu ogwo weguli ate nga tukubiriza ba members mwenna ekibiina ekyo kyonna okubeera nga insha Allah tukijjumbira tubeere nga tuyingira tubeere ba members ab'enjawulo ku lw'ensonga ne olw'emigaso awamu ampuliriza ne values ez'enjawulo ezikiyinza okuba nga zitwongerako insha Allah tabarakahu wa taala kwakasa gwe wenna ali eyo asobola okuba nga osobola okuyitaba mu programs ziteekebwateekebwa Sheikhs and Teachers Forum giyite Theology Teachers Association Forum in Uganda insha Allah jangu obeere nga otwegattako naawe ayagala okuba nga oyingira obusomesa naddala ku mutandala gwa nassare mutandala gwa middle primary wamu ne primary tubakakasa nti insha Allah tujja kuba nga tubateekateeka bulungi nga bwe kyetaagisa musobole okukola omulimu ogwo professional biidhinillahi tabarakahu wa taala ojja kujja obeere ng'oyiga programu weeri eyigiriza abasomesa abagala okuyingira mu busomesa naddala obw'eddiini tubaaniriza insha Allahu tabarakahu wa taala namba zino kujja okuyita okusobola okumanya ebisingawo osobola okuyita ku WhatsApp oba osobola okuba ku direct call insha Allah ku 0772 886 16 87 wepone 0703 33 79 98 sembya 0708 09 09 1822 ezo namba bonna buziyiseeko ojja kubanga omanya ebisingakaawo insha Allah nyongera okukoola ab'amasomero mwenna gye muli abawuliriza tubategeeza nti foramu eno tekoma ku basomesa bokka wabula n'emasomero etuuka mu mbeera y'okubanga tusaasaanya da'awa mu mbeera y'okubanga tusaasaanya n'okubanga tutumbula empeereza y'abasomesa n'enkwatagana wakati w'abasomesa wamu ampuliza n'abaweereza ne ba employers so tubakakasa tetuzeetinga ne workshops mu masomero mutweyune insha Allah tabarakahu wa taala tusobole okubanga tutambulira wamu tufulumye tu producing services ennungi insha Allah tabarakahu wa taala mutweyune barakallahu fikum ampulizo omulungi enamba yaffe emanyikiddwa obulungi eya 0759 0586 mbwepone 0787 05 10 koyinza okubanga ate oyita okusobola okubaako naawe nekyoteesa ku nsonga zetwogeddeko insha Allahu tabarakahu wa taala.
Yes, ku 0759058616 kuoba oyita ampozi ne ku 0787814010 ali ku sema halo. Yes, halo. Damu oyite ku 0759058616 oba ku 0787814010 insha Allah kuoba oyita osobola okubanga otufuna obeeko n'ensonga y'osobola okubanga atooteesa insha Allah ta'ala. Nyongera bebaza betutambudde nammwe ensonga y'amasomero nyongera okugikatiriza bannamasomero abali eyo. Tukumbula enkolagana yaffe wakati waffe n'amasomero wakati w'abasomesa n'amasomero okubafunira abasomesa okwongera okubanga tubakugula n'okubategeka workshops ez'enjawulo ku saidi ddala ya theology. Tubakubereza ensonga eyo insha Allah tugijjumbire ffenna bannamasomero n'abalala ffenna abasomesa naffe tujjumbire enkola y'okubanga twongerako so nga ate Al-Hadiya Islamic Adult Education Center nammwe tubayita wali eri okujja okubanga ate mwetaba mu kusoma insha Allah okw'eddiini. Ababaddeko program nyongera okubategeeza nti akadde kakyali ogwenda omuteesa ayagala okuteesa mu dakiika zino saffe 5-6 yita ku 0759058666 oba ku 07878710 obeereko nekyoteesa insha Allah nga bwe tuwunzika omusomo gwaffe gw'olunaku olwaleero insha Allah tabarakahu wa ta'ala. Kutegeeza gwe omukulu ayagala okusoma eddiini biidhinillah ku mutendero gwa primary, mutendero gwa idadi empozi ngugatteko ne thanawi ate kugatta ne skills era ez'obusomesa osobola okubanga otobifuna. Al-Hadiya nayo gyeri ejja kubanga bwete kukugula biidhinillah wali ekawempe jangu osome mu budde bwa weekend jangu osome mu daily mu budde obwa weekly so nga ate naawe ayagala okusoma nga holiday obudde nabwo webuli biidhinillah mutwegatteko insha Allah osobola okubanga tofuna services zaffe. Nyongera okubebaza biidhinillah kaddeko katambudde 0759058666 kuwoyita oba ku 0787814010 biidhinillah mu ddakiika 5 insha Allah nga nange bwe mbasiibula biidhinillah tabarakahu wa ta'ala. Akadde k'okuzzayo abaana mu masomero ko kalabika kasemberedde omuzadde wenna gy'oli tukusukubiriza bukubiriza nti insha Allah yongera obeere ng'onoonya essomero ettuufu eriteekeddwa okuba nga likugula omwana bw'onaaba ng'olikyuzinze tojja kwejjusa insha Allah. Kiriza malirize n'ennamba z'amasimu zino gwe wenaali eyo awuliriza osobola okufuna services zaffe ng'oyise ku nnamba zino wammanga ku 0772 86 16 87 mpozi ne ku 070 3 3 7 9 mpozi ne 070 8